kati Jasmine abadde mu situation nga social media mukuba left right center kati ono we yamukubye ndoza Jasmine had enough ne bigai yajiviirayo so nasalawo n'agamba nti kati Danny Flavor no kamuddemu envunula bibya Danny Flavor kyali wange yadduse emisindo oba aliwa naye ate Jasmine bwe yazo okunnyonnyola ebintu ng'ate nabyo tebigatta. Fena tukkiriza ng'Abannayuganda nti okulonda okwo kwategekebwa bubi. Naye ani alina obuvunaanyizibwa otegekwa okulonda okwo bulungi oba ani yakutabangula? Tulabanga ebyokwerinda embooko yasukka of which NRM party yeri in charge. Yeronda akakiiko k'ebyokulonda, yeronda yefuna abasirikale, so nambiwa NRM whatever kiringa okwekuba own goal. That is how I would look at it. Tiimu eriwe kusombera omupiira ne weeteeba. Tekigaana refu kuguteeka mu center nti ate munaye atebye kati nambi. NRM byonna bye yakola oba government bye yakola ng'ekibiina ky'NRM kye kiri in charge ate nga nono memba waakyo. Bwe kiba kyayambako Nalukoola okuwangula. Ffe mu kooti y'abantu tukitwalanga own goal. Owa poliisi waakuba Nalukoola bubi nnyo n'afuna sympathy card. Ng'ate mmwe mulina obuyinza kuba poliisi. Toyinza gamba munnaye security yamuyambyeko okuwangula. Goli woba otegeera nti security eyambako okuwangula ng'ekukuba. Waki temwabakubira kasimu ne mubagamba bannaye mujje mutube mu kembooko ffe ab'NRM. So judgment tenavaayo ffenna gye tujja okulinda but mu kooti y'abantu whatever happened in Kawempe South akalulwako wekibanga ebyakolebwa byaviirako Nambi okuluzinga it was an own goal kubanga omuntu ali ku side ya government oba ruling party tosobola gamba nti government yategeka bubi okulonda awo ba weekubye bwekubi own goal mu kooti y'abantu ffe tubiraba. Tulabe enkayana zino. Sente zonna tewali sente zaali zigiddwayo olw'ensonga nti tukyagoba ku buyinza. Bw'oba tofunye buyinza kuva mu kkooti tosobola kugenda mu banka y'omugenzi n'ofunayo wadde ekikumi kya ssente. Tosobola kujja wano mu pensioni y'omugenzi n'ogijjayo. So tulina okumala okufuna obuyinza. Ekyokubiri meeting ya family nze nabalungamya nabakulubiriza nembagamba tumale okukola DNA. Omugenzi yaleka sample y'omusaayi so abaana bonna ne betwasobola okufuna ne banyaabwe netubasindika bakole DNA results tezinnafuluma. So sente ezo ne bwe ziba zifulumye nga letters of administration zimaze okuvaayo tewali muntu gwe tuyinza kugamba gwe nyinza kurekomendinga nti afune ku ssente z'omugenzi omwana nga tafunye DNA. Nana Hub Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bbula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo mbeerawo kubanga nkuwa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda. Buliwo ndaba obwomu ebeera from my point of view okusinziira bwendaba ebintu nga ebitambula from the editors side. Eyo kyo nagiteekawo ebiseera ebisinga tuyireeta abantu ne baba endowooza zaabwe ku bintu ne tubabuuza ebibuuzo. Yes, twataffe twagala okumanya bye balowooza naye naffe tuba n'endowooza zaffe ng'abantu ne tubeera nga tusobola okubeera nga naffe tugibawa ate gwe n'ogenda mu comment section n'obeera ng'osobola okubeera nga
naawe ompe ndowoozayo ate tufunye omukisa nti reception asimbi bw'osoma mu comment section buli omu agamba Zanero ebintu obitegeera. Side eri ninayo George ku kamera leero kamwogere tuli namugamba nze byonna nze akwata kamera nze editinga yamulaba nga ntonoolera bubi naye George yabeerayo ku kamera era nga mwana muto naye ebintu abitegeera. Mujja kumuza Trace yalagawa Trace yaddayo kusoma animation so wodda muno laba final channel nga twogerera mu katuni ngomanya Trace yakomyewo. But anyway nga bulijjo Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala lyenkuzigirira nga lyo liriwo ggwe okubeera nga likutaasa ebizibu by'omukamwa amannyo gaguba w'osenye buno bireeta omusaayi kino olina ekiswa ekibi mu kamwa amannyo ganyenyera ng'olidde ebyokyo ebinyogoga. Nana ekyo yajja okubeera ng'akimala era nga wolabye akalango. Nana yakakasibwa National Drug Authority ng'era gwe wenna osobola okumufuna gwe ali mu Uganda drug shops, clinics, supermarkets ku bbeeyi ensaamusaamu. Gwali emitala w'amayanja osobola okumufuna we batunda ebintu by'abana Uganda. Nana oyo yatuuka ddeeyi e Bulaaya ate nga e Bulaaya mutulaba nnyo. Abanafe bali mu UK, Canada, America, Hong Kong, China, Malaysia, wa Morocco yanyumidde nnyo. Waliyo abali e Cameroon, mwena mwebale kubeera nga mulaba Focus 360 na Final Channel. Kwetuli Haji Yasin Kizza ne Malawi. Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo osobola okumukubirako ku namba y'essimu gy'olaba wansi awo nabeera nga asobola okusomera ku dduwa mpola mpola nabeera nga ebintu bikutambulira bulungi. Abagenzeeyo bagamba bikola mugezeeko naawe ayinza okubeera nga asobola okukolera mpola mpola. Anyway nga bulijjo ensonga eziba zikoze amawulire ze tutandikiramu ensonga za Nalukoola n'Ennambi ndowooza muzze mulaba kooti ya cross examination wetuli naye okusinziira omutendera nga we bitambula wiiki awo we tutambulidde. Anyway olumu ebintu bino ndowooza bibeera byakukaka bukasi nawadde ndaba mukyala Nnambi nga bamubuuza ebintu n'asalako ne ku calculator nanzijukiza omukulu Kibalama we yagamba mulamuzi kansooke mireko ku makerenda naye ebibuuzo binsusseeko. So Nnambi namulabye nga anaatera okutusaba panado nga anaasera okusaba panado naye ne weewuunya mu bbanga erisigaddeyo lino sisuubira nti kati senga akalulu kasazibwamu okulonda kugenda mu maaso kuba kugenda mu maaso waliwo tayimu gye batuuka ne bagamba kati mulinde okuggyako nga Nnambi just wa mutima mubi ng'asazeewo n'agamba bw'aba sinze yawangula then ffenna katukifiirwe naye time eweddeyo. Ndowooza otandise olaba abapolitiko ba MP nga balangirira okukyusa ebibiina. Kawempe South eno eyinza okubeera nga ekisanja kino eyinza okimalako nga badde tefunye mu kulembeze. Jjukira okuvaalwa Sseggirinya kuba yayingira mu byobufuzi komera bulwadde kufa bwe tubaddemu. So Nalukoola naye ayingidde wandisuubidde nti yandibadde akozesa akakisa kano okubeera nga akolera ku bantu because kati essaawa eno emyezi gino 6 egisigadde simusuubira kuleeta kiteeso kyonna nga kigenda kubeera nga kyamaanyi. Naye tactically Nalukoola has been made busy. Takolera abantu tateesa ali mu kooti. Teriyo kintu kibi mu nsi nga muntu kuteeka mu kooti akudistractinga. Kati essaawa Nalukoola alwanirira wiini ye eno tugenda mu kalulu. Anyway it is a two way. Abandi gambye Nalukoola yayingira mu byobufuzi n'atwerabira 2026 katumuleke basobola okugamba omusajja olwayingira ne bamutwala mu kooti katumwongere ekisanja kiramba tulabe. Nnambi ayinza okulowooza nti nno eno wiini erina kyemukolera okugenda mu kooti. Kyonna ekinaava mu kooti sisuubira nti kina kyekyongera ku Nnambi kyekisooka olw'ensonga tetwogera ku bintu biri mu kooti naye ebiri mu kooti byonna bw'oba ojja ng'olaba omusango nga we gutambula abajulizi be baleese mulimu okunanagira kungi. Kooti ya Dembo okujjako waliwo kooti eyasala ennansa neeyooba neegamba aloopya agenda akiike nga tazze mu kalulu. Bozinga eyo tactic eneereetebwa naye okusinziira ku musango buli omu abuleminga Nnambi abuleminga Electoral Commission okuba nti teyategeka bulungi kulonda.
kyensuubira nti ne Nalukoola yandibadde agibuleeminga naye ate kati waliwo tactics woba ogibuleeminga then bisazibwemu toli awo kasooke nkube ku Nambi wano muyinza okugamba omusajja yeeyogeza naye wano we nalabidde Nambi keekano awo nga yeetegereza calculator bagimuweereze ansi ebuze Nambi nga ansi ebuze. So, are we there with you? So look at that affidavit and tell court on which date did you and Maumbe make that affidavit? Anyway, nga bw'owulira ensonga y'omusango gwa Nalukoola Nambi yagamba polling stations ezitaabalwa babazibala yandiwangudde. Oli n'amugamba okakasa otya nti zonna zaali zigenda kulonda ggwe. Oli n'agamba okusinziira ku bululengeri gye bwali bujja polling station zisobola okuba ziriko abalonzi abo bonna, but the turn up was too small. Woba okoze bakiyita batya sampling okusinziira ku polling stations okulonda yekwagenda mu maaso. Tetukakasa nti bano bonna abalonzi mu ezo polling stations bandironze okusobola okuwa Nambi obululu obukola ki obuwangula ng'ogenze ku sample turn up results like turn up eyalikolebwa bw'obipimapimamu tebijja. Still Nalukoola yali asobola okuwangula. Maybe Nambi akaayana kukendeeza ku margin oba ate twamala okulonda awo bamaze olangirira ate ne bamukubirako akasimu ne bamugamba twabaze bubi weeyongeddeko buno. So fena tukkiriza ng'Abannayuganda nti okulonda okwo kwategekebwa bubi, naye ani alina obuvunaanyizibwa otegekwa okulonda okwo bulungi oba ani yakutabangula? Tulabanga ebyokwerinda embooko yasukka, of which NRM party yeri in charge, yeronda akakiiko k'ebyokulonda, yeronda yefuna abasirikale. So Nambi wa NRM whatever kiringa okwekuba own goal. That is how I would look at it. Tiimu eriwe kusombera omupiira ne weeteeba tekigaana refu kuguteeka mu center nti ate munaye atebye kati Nambi NRM byonna bye yakola oba gavumenti bye yakola ng'ekibiina ky'NRM kyo kiri in charge ate nga noono memba waakyo we kiba kyayambako Nalukoola okuwangula. Ffe mu kooti y'abantu tukitwalanga own goal. Owa poliisi waakuba Nalukoola bubi nnyo n'afuna sympathy card ng'ate mwe mulina obuyinza kuba poliisi. Toyinza kugamba munnaye security yamuyambyeko okuwangula. Woba otegeera nti security eyambako okuwangula ng'ekukuba waki temwabakubira kasimu ne mubagamba bannaye mujje mutube mukembooko fe ab'NRM. So judgment tenavaayo ffenna gye tujja okulinda, but mu kooti y'abantu whatever happened in Kawempe South akalulwako wekibanga ebyakolebwa byaviirako Nambi okuluzinga, it was an own goal. Kubanga omuntu ali ku side ya gavumenti oba ruling party tosobola kugamba nti gavumenti yategeka bubi okulonda awo oba weekubye bwekubi own goal. Mu kooti y'abantu ffe tubiraba, naye osobola okugamba munnaye akakiiko kali independent nawo n'okaayanira awo, but kooti y'abantu omusango guno it was uncalled for. Ogenze mu muzikiti okkiriza nti bakuwangula ate omaze weekyusizza kwegamba tebyagatta bulungi ebintu bya Nambi. Tebyagatta bulungi nnyo. Kyekyo kyenyinza okubeera nga ngamba. So nga tuvuddeyo mu bintu bya Nambi ebyo tukyali mu politics, tugenze ku kooti martial, etteeka lya UPDF ku kooti martial. Ekisookera ddala etteeka lino sibbi ng'etteeka mu biwandiiko, because etteeka lya kooti martial lyaliwo okuregulatinga ebizibu ebyaliwo, omwali okubbisa emmundu, omwali emisango egyo egisuubiribwa nti okuuma discipline maje. Kooti martial nnungi. Ekizibu kooti martial, is it being abused? Is it being influenced or abused politically?
of late eddanga omuntu wakola omusango nti babbi ba mundu babatutte mu court martial tebangayo munnansi yakayana nti bamutwala batya era nga n'ababbi njukirawo nga babba mobile money babba banka nga ababbi bakimanyi kasita okwata ku mundu kuba kufa mujjukire ebikweketebe byawembule byani okitegeera abantu abo bonna babatwalanga mu court martial nga ensi etegedde kye bakoze era nga kyali kuditaalinga kuzimba zikatero ezo ezaali zitandise okuzimbibwa ababbi b'emmundu era byaleetawo akalembereza. But of late court martial bannayuganda balabanga ebadde abused nga it has become more of a political court ng'ewozesa nnyo ebyobufuzi okusinga n'ebyamagye. I will give you an example. Court martial okuwozesa abaana ba Nuupu tibabasanga ne kabereti tibakusanze n'amayinja ekyambalo biki nga waliwo emisango ng'eyo Jamiru mukulu. Jamiru mukulu bagamba yali mukulu wa ADF we bagamba bamugyeyo Tanzania. Tumulaba mu kooti Nakawa tetumulabangako mu court martial okitegeera kyokka ate nga ye mugamba emisango gye gyabuyekera gye wandisoobedde nti gya court martial naye ye taliyo. Tulaba ono bano omuvubuka bano abatalomwa tubalaba mu kooti Nakawa tetubalaba mu court martial oba okitegeera nti emisango gy'osuubira okuba mu court martial public ate giraba mu kooti zino eza bulijjo muzi high court na biki eza bulijjo kyokka ate emisango gy'osuubira okuba mu kooti eza bulijjo ate public gyerabanga gyegiri mu court martial. Kati ennongoosereza era ne kooti yakiraba n'ebigoba naye ennongoosereza ze baleeta nazo ziriko akabuuza kangi ziruukinga ng'etteeka lirina amaaso lirina be litagetinga. Nkukubire omukulu Katuntu alina kyayogera wano. Please, if we have started looking at shoe, this one looks like an officer's shoe. Really, honorable boss, please, stop this. Stop this. Because people are going to start looking. So, by the way, this shoe is gazetted. Come on, it's for officers. Please, don't vulgarize the law, please. Because we are missing out on the serious aspect, and now we have gone to small little things. And you have taken us there. Please, I think review that, come back, and then we can move on the same page. I thank you, Mr. Chair. Ono omukulu Katuntu, no doubt, y'omu ku basajja abagezi mu ggwanga lino. Twamulabanga ali ku level ya Katiko ka Kosasi. Katuntu ebintu byonna era yazzeemu okubeera nga endowooza ye ey'ekisajja kikulu eyamuhayipinga yagireese mu tteeka lino. Yene endowooza ya buli munnansi nti mulimu etteeka lyonna sibbi naye mu tteeka mulimu bu section bwe baataddemu nga bulaga bulina interest eryawo kati nti bw'oyambala engatta ennene eya bbulaaka shoe obeera okoze gundi tulina zitimbalandi eza bbulaaka tulina engatta eza bbulaaka ennene waliwo n'engatto eza jento bbulaaka shoe. Bano abaana abasoma nze sikyayambala ngatto za kuba ddagala naye engatto ezo baziyita baki ezo b'ofiisa nabo bagamba bazamba mokasini sizama waliwo engatto eza bbulaaka zino eza nomo ng'eza back to school naye bagamba bbulaaka shoe style eyo weeziti ezo ensongovu manye ezo style nazivaamu sikyayambala ekimu ku bintu byesikola sambala ngatto ekubwa ddagala nze engatto ezikubwa eddagala sizambala engatto zonna zenyambala bayoza njozi. Kati engatto ezo weeziti eza bbulaaka mulimu ekya kawunda suit baziyita kawunda suit ezo suit nga Bobi Wine zayambala n'amagye gazirina nazo bagamba it's a monopoly of the army. So balonzeeyo colors ez'enjawulo blue, navy green bikiwe zityo but ne make eyo baleti kati etteeka liringa eririna amaaso towards Nuupu. Bajja kutuka bagambe kasita okumba parade mwagirabe ya Nyanzi bagambe that is
monopoly kyokka nga ate monopoly of the army. So etteeka lyonna oli wajja nagamba nti etteeka bbi aba alimba, naye etteeka lirimu obuwaayiro obubi. Ate nga tulaba ovulate court martial econcentratinga nnyo ku buwaayiro okusinga etteeka eddene. So kyekyo kiri ogenda mu parliament nti bagamba bu sections bwe mwongeddemu obwo because etteeka libaddewo era nga court martial ekwata ku b'amagye era tebagijjaawo wabula nga yaba amagye bagiganamu ba civilian. But olaba nga bagikola kati baagala okukyusa ensala ya court okubeera nga civilian nga nze nga ggwe ng'omulala yenna alina engeri gye bamusobola okumutwala mu court martial. Of course okutwala okusiba mu magye ekyo kyokka kimala okubeera simanyi, naye court martial abanakuwolereza abanajja okulaba abanakola ki babeera restricted in some way, oyinza obutafuna bwenkanya mangu ng'eno. Then n'ekirala nti ebiseera ebisinga wootwalibwayo argument eri nti alondebwa ku court martial abeera mu magye nga afollowinga officer above, si bwe kiri? Kati ebiseera ebisinga bakusiba oba onyiizizza officer above, kati olina bw'ogenda kunnyonnyola ono omusirikale nti akusonyiwe ate nga gwe wanyiizizza ali above yamuwa order. So ekintu ky'okubeera nti mu magye order ni order, private alina okuwa ekitiibwa paka waggulu regardless of kye bamugambye. Discipline kitegeeza goberera mateeka. Naye ate ffe tulina eno mu kooti eza bulijjo oba mu society yaffe eno nga togenze mu bintu by'amagye, tulina okugamba nti buli muntu abeera innocent till proven guilty. Osobola okumba order yo nti oli bosi wange nenga nedda nze sibitegedde okusinza ku mirimu gyenkola, that is not part of my role. Ngate tosobola kungoba naye mu magye tebeerayo that is not part of my role. Mu magye wabeerayo order, ani agikuwadde kasita abanga akusinga ejjinja ogikola bukozi, tobuuza, teba kubuuza bibuuzo. So tulaba nga court martial ennongoosereza zonna zitagetinze nnyo civilian. That is where the problem is. Zitagetinze nnyo civilian ate zitagetinze nnyo politics. So abantu bagamba weribanga etteeka ly'amagye, discipline y'amagye, we all agree etteeka likole ki libeewo okuuma amagye ne discipline yaago. Naye weribanga etteeka mulikoze ntino ly'amagye naye ng'obuwakatira bwe mwongerako bu section bwe muyungako bwagala okudrawinga civilian ono atajja mu magye gammwe ate muweereyo ebibonerezo, etteeka liba likola ki lirina amaaso. So awe wali challenge. I will give you an example nti wabeerawo organizations ez'enjawulo enkola y'emirimu ethics na biki, naye kampani A tosobola kubonereza mukozi wa kampani B nti munaye yakoze ekisobi ekyo ne waffe guba musango, so bamuleeta tumubonereze. Oba ntegedde nti nze atali musirikale atamanyi mateeka g'abasirikale tusaagala atompozese ng'omusirikale, but etteeka litunudde nnyo okulaba omuntu atali musirikale civilian oba munnabyabufuzi okumumeekinga sure nti limubonereza mu ngeri y'amagye. Awe wali context gye balimu okubeera nga bagamba nedda lirabika etteeka lino litagetinze. Kati nkubuulidde kawunda suit. Ani asinga okwambala kawunda suit kati mu byobufuzi? Si Bobi Wine? Uniform eyo entunga ya kawunda si ze uniform za NUP. Kati wosanga abantu nga bambadde uniform ya Arsenal bajjaze ya Arsenal. Kale ya Arsenal nyinza okugamba nti Arsenal webe complaininze but era bateekawo ez'abawagizi. Kati ogere ku ovulo wosanga bakanaabe oba abaana abayoze emmotoka, singa weegendeza abaana abayoze emmotoka ennyabo babeera ne ovulo za green. Si bwe kinana nti kati mufuuse basirikale oba oyagala wa ovulo ajoleze mu white, omuzi w'emmotoka ayoleze mu kala ki. Ekibalondesa kala ezo nti ziri work friendly. Ti omuntu galina ovulo ya green yes nabyeko n'abamagye nga bazirina, but ez'abawo washing bezaawuka. Green kyekintu ekitaddugala, kale ya black eddugala mangu, but green kyekintu ekirwawo okulaga obuddugavu bwakyo oba obuddagala bwakyo. So bw'osanga abaana washing be bamakanika
oba abawucha welding nga bali mu ovulo onogamba overall is a preserve of the UPDF naye ate waliwo ba engineer abambala ku site nga abakozi ba company bambala ekyo for his identity and security oba okitegeera so abogenda bakola otya so waliwo context nene nnyo muteeka but as you know Katuntu ayogedde ebigambo bingi ebyamagezi ngera wayogeranga ku kosasi but parliament is not about knowledge. Parliament is about numbers. And what do these numbers want? Ensonga za Katuntu zonna ntuufu, ensonga zenyinza okuwa ntuufu, naye ebyo bya magezi. Naye kyewuunyisa. Okimanyi nti Parliament esalirawo ku magezi, esalirawo ku bungi bw'abalonze. Ate wandisuubidde nti Parliament kyandibadde nti yekkuŋŋaaniro za cream y'eggwanga. But Parliament wewange esalirawo ku bungi si ku magezi. Tekola abakulu nga Basemujju Nganda basobola okwogera Bamuwanga Kivumbi Banambooze ne boogera n'owulira nga boogedde ensonga. Abagezi ku side eri ne basirika ne bagamba kale mumaze okwogera tulonde. So siba mukyamu ngamba nti Parliament si bya magezi bya namba. Era senga oleeta abatamiivu b'1300 n'obayingiza Parliament basobola okulonda amateeka ge favoringa ki obutamiivu nga bagamba munnaye tukolagana na democracy. So Katuntu agezaako okuleeta point of knowledge mu bintu ebitali bya point of knowledge. But anyway, tuogerako bwogezi. Tomanya amagezi gasobola okukukwata. Oli asobola gamba ndi mugezi nga mubuulire. So maybe baye mupya abagezi abaleese ensonga zino basobola okubeera nga boogera ensonga z'amagezi basobole okukakabali treason. Naye nalabye nga bano bagenzeeyo nga aba court martial batunulira bano aboogera ebyamagezi nga bagamba bamwe mwogera ki? Mwogere mangu naye tugende tulonde. Okitegeera nga buli omu alinze kiggwera mu kulonda. Byonna bye munaayogera oba binaakyusaako oba tebikyuseeko but we tuli tulabanga amateeka gano etteeka sibbi obuwakatira bwe buliko obuzibu. The law is not bad. Oba okitegeera the amendment because libaddewo era libadde likola ebyo ebintu. Jejine emisango gye nkugambye nti ono aba abadde mubbi ono aba akoze eki gibadde gibikola era nga teri awakana okuwakana kutandise ddi kutandise court martial wetandise okufuuka nga political tool ey'okutulugunya aba opposition. Okitegeera awo abantu batandise okugiwakanya but before everyone respected it buli muntu ng'agikiririzaamu ku byekola because mbutuufu waliwo omuntu gw'olabanga asaana kgenda mu court martial nti bagambye nti asikaali yakutte emmundu natta abantu yanyiize bamukwatidde omukazi. Kati etteeka eryo oba okozesa kikulakulwanyisa. Gendayo naye ogenda kuwulira nti baatuta abantu mu court martial bantu ameka nti 2 nti bakibiina ki nti bakino ky'opposition nti babasanze eki nti n'ekisosonkole kimu ekyessasi. Kati obuuze ekisosonkole ekimu ku bantu 2 okitegeera. That is where the doubt starts. Ne bagamba bintu bino nabyo nti oli bamukutte abagenzi ne basaakinga ewuwe nti ne bamusanga n'ennyota gano amayinja gano we gati. N'ogamba amayinja abadde agenda gasiba Kalevu gamayinja wagasiba alina oda gy'asobola okuwa oba okitegeera. So awo wabaddewo we wali ebibuuzo. Antony General abadde awoza Kiryo Wakiwanuka ng'agamba bayogedde ku bukoofiira bwa Nuupu obwo. N'agamba okusinziira ku bukoofiira bwa Nuupu obwo abantu babeera bangi nga babwambadde n'obalabira in a distance you might think it is military police in a distance. Okitegeera. So if you have no crime why do you look in a distance and think that is military police or duke? I won't tegeera. Because it is one thing to think that is military police and it is another thing okutunulira military police n'odduka. Si bwe kiri? Essaawa eno senga ab'amagye bajja nga balambula bayisaamu patrol n'enstopi nga byenkola n'enziruka emisinde kitegeeza mba ninako ekikyamu maybe kyembadde nkola ku patrol ezo ze bakola ekiro. Naye senga bajja nga bakola patrol yaabwe ne bakuyitako kuba teboogera na muntu n'otadduka.
kitegeeza tolina kikyamu kyobadde okola ki okola. So defense ya Attorney General agamba nti no bw'otunuulira abanupu nga bangi n'obukoofiira bayinza okulowoozesa nti ba military police nga bangi mu distance. So weba kulowoozesa nti ba military police woba tolina kikyamu lwaki oba odduka oba onfuna nti olaba ba driver bavuga ku luguudo waliwo obusajja bwa traffic kankyuse ekkubo, kitegeeza tolina bisaanyizo bikukkiriza kuba ku kkubo. Naye oba olina ebisaanyizo n'owoolaba traffic police yonna ng'eweddeyo eyimiridde ku luguudo ojja genda oyitewo tewali baasudde ekiddo bannaaye n'okyusa emmotoka oba olina ekikyamu. So abanuupu ng'obalabidde mu distance tobadduka jangu obayingiremu otegeere nti si basirikale, si bwe kiri. Lwaki obalabira mu distance n'otya nnyo n'ogamba ngudde mu basirikale? Abasirikale bakoze eki? So wootuuka n'ogamba mbadde mmanyi ba military banuupu n'ogenda, because in a distance there is no crime gy'asobola kukolako nti yeefudde. Oba okitegeera nti beefudde abasirikale mu distance ne banzijako ssente mu distance. So eyo defense naye esobola okubeera nga tematiza bulungi. But anyway bo kye bagamba. So abantu abasinga balaba nga etteeka lino likolebwa litunuulidde nuupu, ate amateeka mangi agatunuulidde nuupu. Awo wennyini we tuli Daily Monitor olunaku olwaleero afulumisa new law to force parties into talks. Waliwo etteeka lye baleeta, lwaki ngamba nti buli kintu kitunuulidde nuupu? Waliwo etteeka lye baleeta nga bagamba senga ekibiina tekiibe mu iPod eyo nuupu gye yagaana, interparty organization oba for dialogue and something, neerabidde engeri gye kiggwayo, tekiifunenga ssente oba funding from the government. Ekisooka, lwaki oyagala nnyo ekibiina kibeere mu iPod? Because ssente ekibiina kye zifuna teziva mu iPod, ziva mu government, of which government yagamba ebibiina byonna ebyobufuzi egenda biwanga ku ssente, so that we don't have a political vacuum in case there is a change of government. Waliwo ensi ezimu ezibadde ne government for so long, abantu abo ne baggwamu amaanyi ne wabeerawo vacuum. So government okuwa ebibiina by'opposition essente okuva mu electoral commission, it is not to create a political vacuum in case there is a change of regime. Okutegeka ebibiina bino byonna ebirala nti in case government yekyuse abakwata tebagamba olinga, tebazibawa buwi nti baagala bazirye, bazibawa with ekigendererwa nti mukutegekeewo system esobola otwala eggwanga mu maaso in case things happen to change. Ensonga eyo ogiraba nga nsonga nkulu nnyo. Sifuddeyo ani afuna ssente kasita atuuka qualifications ezikola ki oba merits ezimufunyisa, oba wa FDC oba wa DP oba wa NUP oba wa JEMA, wabanga ddala mu butuufu alina capacity erulinga governing eggwanga, abwebwe ssente ezo yeetegeke, so that in case there is regime change, because regime change is a must. A regime change is a must, because change is a must. Tell your regime forever. Kyobala ne Yesu Kristu we yali agenda atekako abagoberezi ba Simon Peter to carry on, naye era kuba kukyuka. Papa yafudde but bategekawo ba bishop oba ba cardinal abasobola okutekinga over. Senga yagamba engeri gyendi pope seetaagawo wadde cardinal, okufa kwandibaddewo ne bagamba kati ate twetaaga omuntu, but okujjawo eyo vacuum balonda mu bakadina abo ne bacontinuingisa church. So ne political parties ziweebwa ssente to continue leadership, offering leadership mu ggwanga in case there is a regime change. It could be through abantu okwekalakaasa ne bajjako government. It could be nakyo nti omuntu akula n'akola ki n'akoowa, omuntu akula oba omuntu afa. Kati nga walaba Tanzania president waayo yafa, but because there is a system eya continuity, vice president atutte maaso eggwanga, okitegeera, and they are peaceful. So ebintu bino
ebyokubeera nga abanyigiriza Nuupu ng'amateeka gonna galaba Nuupu nti this means new law to force political parties into talks bwemba temuli mu iPod. Nuupu is not the only opposition party. Oba okitegeera byebyo ebintu byensiba ndaba ku talk shows nabagamba opposition mukoze ekyenga nanti kati opposition Nuupu bali mu kulwana na Mpuuga. Aha, FDC yekola ki? Who told you it should only be Nuupu okununula eggwanga? Okitegeera yo DP ekola ki? Let there be competition. Naye all opposition parties bava mu competition ne batunulira Nuupu ne badda mu kugamba senga nfuna yakafo kamu katulaba PFF eze emergency naye olabanga Elias Lukwago bwe boogera ku kya meya awulira abamuwagira bawulira nga ye talina kukola ki wanajja kuba president kuba naye alina ekibiina but because bamanyi oba president buzibu okufuna e Uganda olina kubeera nga you are willing to lose whether abantu tebakuwadde kalulu whether owangudde government nekanyokula kyovulaba ojja kusanga buli akulira akabiina ke ng'abeera comfortable n'okubeera MP okujjako nalabyo n'omusajja akena ng'agamba yetadda ku bw'MP abukooye bamuwe chance ayogereko ku ebyo bya court martial maybe agenda kwesimbawo kuba president agezeeko but akimanyi tera with UPC ne we yesimbawo you want to win. Okitegeera so awe tuli ku side eyo mu politics. Katumalirize politics ne kano nedda kana akakawunda nakogeddeko tikawunda asuti eyo gyolaba mu Bobi Wine naye bagamba nayo is a preserver for UPDF. Anyway nga tukyali mu politics ebintu byatabuse family ya Segirinya ekyalwana okufuna ku byobusika nalabyeko story nga balaga bavunaana maama abamu bavunaana luswa yatunda ebintu by'omugenzi naye kankuba akantu kano tulabe enkayana zino. Sente zonna tewali sente zaali zigiddwayo olw'ensonga nti tukyagoba ku buyinza. Bw'oba tofunye buyinza kuva mu kkooti tosobola kugenda mu banka y'omugenzi n'ofunayo wadde ekikumi kya ssente. Tosobola kujja wano mu pensioni y'omugenzi n'ogijjayo. So tulina okumala okufuna obuyinza. Ekyokubiri meeting ya family nze nabalungamya nabakulubiriza nembagamba tumale okukola DNA. Omugenzi yaleka sample y'omusaayi so abaana bonna ne betwasobola okufuna ne banyaabwe netubasindika bakole DNA results tezinnafuluma. So sente ezo ne bwe ziba zifulumye nga letters of administration zimaze okuvaayo tewali muntu gwe tuyinza kugamba gwe nyinza kurekomendinga nti afune ku sente z'omugenzi omwana nga tafunye DNA. Kyamukisa mubi nti bamaama b'abaana teyatongozaako n'omu n'olwekyo tetulina gwe tusobola kwetoloolerako kusaba kugoba buyinza. Omuntu ow'Oluganda asingira ddala okubeerawo ku lusegere gwe yaleka ye nnyina naye era ne nnyina yagamba nedda teeka tufune abantu ab'Oluganda ne mukwano gwe omu gwe yali asingira okwesigira ddala abantu basatu be baba bagoba obuyinza. Sirowooza nti abakyala abo ensonga ezo bajja kuzitereereza mu mawulire. Ekyomukisa omubi ennyumba abamu ze baagala okubeeramu ennyumba ntono tebasobola kugyamu. Ekyokubiri muyinza ogiwa omuntu n'asulamu ng'omwana si wa mugenzi. Kaakati kitegeeza muba muzannyidde mu estate y'omugenzi. Ebintu ebirala byendabye boogerako mu mawulire ly'ettaka si ly'ettaka eddene babadde boogera ku faamu teri faamu. Bo bonna bye bakkiriza mu maaso gange waliwo we baali balundira embuzi naye nga ploti oba eri 5 ku 10 oba 10 ku 10. Owulidde embuzi ne bagamba nti zaggwawo bazitundanga mulwadde kuba zaali zifa nga tezirabirirwa. Ekirala
bonna abaliwo tewali ayina buyinza kutunda kintu kya mugenzi kubanga tekuli ayina letters of administration. So njagala okubannamu bakyala bamama b'abaana awo ebintu webiri basaasira Seggirinya bayinza okuba beetaaga obuyambi naye Seggirinya ebintu bikyatambula. Seggirinya tawumudde eno mu byobufuzi. Luswa agenze ku ntaana, Luswa akoze eki? Luswa yeefuula muganda wa Seggirinya gwe yali akola naye yasinga okwogera ku bya Seggirinya. Kasita oyogera ku kigambo Seggirinya, Luswa abaawanisa ati okutwawule Luswa abaawanisa okutwawulire kikyoyogera. Luswa tolinayo baganda bo oba bakulu bo oba bato bo oba bakadde bo. Simanyi maybe nkyogezaamuko obusungu naye ndabanga Luswa yali waawo kasita oyogera ekigambo Seggirinya abawiringi nnyo okujja okwambalira mu bulungi oba mu bubi, mu butuufu oba mu bukyamu. Okitegeera? So omusajja ne bamulese kuwummula mu byobufuzi, mu byamaka ge. Seggirinya ono yali mwana muto, yalina emyaka 3 35 awo 34 oba 4 naye Seggirinya yali ategeera ebintu bino ebyokasuka ensigo kubanga abaana be baateeka wali boy baali bangi. Gamba buli kinnya kiteekemu ensigo kikule. Kati ebizibu byazze, abakyala bano balayika baalina obuzigo bwabwe gye yabateekanga. Omusajja naye yali muvubuka kubeera mu myaka 3 oba tolina bintu bye waakoze bannaaye. Va ku bannamukisa waliwo ab'enjawulo nti 25 abaakoze ebintu naye emyaka 3 nga tetunnaba kudda ku bantu bakayanira bintu bya Seggirinya nga owulidde nti yalinawo ka 5-10 kwalundira embuzi, yali mu kisanja kye ekisooka, yasooka kwagala kukolera ku bantu. Okitegeera? So akasente yali tanneezimba n'emyaka 3 era toba na bintu biri awo by'amaanyi. Era oba ogezezzaako ennyo emyaka 3 twogera mu nnomo. Waliwo abaakikuba ssebo nga wajja kugamba onayogera kyati 23 nalina eka 5. Omanyi waliwo emyaka gye bagamba nti omuntu afudde ku myaka emeka, nti myaka 78 bakayanira ettaka liriko sukweya mayiro biki. Okitegeera? Emboozi oba ogiwulira bakayanira eka 2. Okitegeera? Of course waliyo n'abafa nga bakinana nga tebalina kyakkayanira nga Katonda teyabawa. Naye ate omuntu w'emyaka 3 abeera extremely happy. Omanyaka akantu officer, we are extremely happy. Abeera extremely lucky okubeera nga ku myaka egya 3 alina ebintu byasobola okugabanya mu baana abasukka. Bali 10 bali bameka? 12. Namba nene kale. Oba okoze supidi. So kyetusooka okukkiriza enamba y'abaana oba n'abakyala ku myaka gy'omuntu afudde tebisobola kwenkana okuggyako nga abadde extremely lucky. So bakyala ba Seggirinya sente zino ze baasona mu palamenti n'amabugo tebannazifuna, ziri ku akawunti y'omugenzi. Akawunti y'omugenzi teri asobola kujjayo kintu because teri ayina letters of administration. Okitegeera? Bannamwandu balabanga maama ayagala okutwala ebintu byani bya Seggirinya, bati maama naye osobola omusaasira ti mutabani we yava ekifaananyi kye yasigaza kyokka ky'abaana be kumulabirako kuba yafa muto myaka 3 oba okyali muto. So abaana be omuntu asobola obbaagala genuinely ng'oggyeko bamaama baabwe asobola kubeera maama nti baba bazzukulu be mwalabira ekifaananyi kya mutabani we. Okitegeera? Mbu yali takoze official marriage yonna nti tebasobola kugamba ono omukyala wa mbaga yalina obuyinza kati. Baali bakyavuga hali ya kawundo bonna, kawundo kakubye eddinisa. Kitegeeza mu bintu by'okufuna letters of administration omukisa gulabika nga maama gwe guyinza okugwako ennyo.
si kyekyo kuba yayekka asobola olabirira abaana abo nga yawuddeemu ng'abalaba mu kifaananyi kyekimu nti baana ba mutabani wange. Senga okwatako omukyalo omu n'omuwa amanejinga ebintu ayinza okutulugunya abaana ba mujjawe, si bwe kiri? Kyokka ate n'abaana namba nnene nnyo ku myaka gy'omugenzi n'ebbanga lye yalwalamu, kwegamba waliwo abaana ababuusibwa nti omuntu alina abakyala abazadde abaana abo abangi. Abasajja abedda baali bakikola ng'abeera ne mukyala we n'amusuza mu nnyumba n'oli n'asulamu, naye bw'oba okyalako eno haliya leero kyangu nnyo kubanga w'oba tonnaddayo waliyo agukusambiramu, si bwe kiri? So oyinza okukuza olubuto nga si lulwo, naye kuba balyako munnaaye obuvunaanyizibwa n'obutwala obanga yeggwe mmeegi. Kwegamba ebintu bya Seggirinya bambi bikyali bizibu, naye kasita tufunye kiralite ti ssente za Seggirinya na biki ebyo byonna bikyali tewali abivunaanyizibwako mu butongole. So bannamwandu mukkirize DNA. Abakazi batya nnyo DNA n'ogamba omukazi atali mwenzi ekikutiisa DNA kiki? Oyinza okugamba nga ye teyeekeberera abaana be ng'akyaliwo, yali akyabawo obudde, okitegeera? Oba waliwo omuntu ayinza obutayagala kumanya bya DNA ye nga yasalawo labirira abaana be, oyo naye gyali bamugambye babe tewali akaayana, because ebiseera ebisinga bitwala abasajja ku DNA wabeerawo omusajja akaayanira omwana, si kyekyo? Kizibu omusajja okuva eno ng'atambula butambuzi n'agamba kangende eka nkebera abaana DNA. Walina okubeerawo waliwo embeera ebuusibwa. Naye kati wano tuli mu mbeera ya byanfuna. Kitegeeza buli namwandu ku poloti 5 ku 10 n'embuzi, buli namwandu bamuweewo ekikolo ky'ekitooke. Oba kitegeera? Bintu bya Seggirinya bijja kubanga bizibu, naye nze ndaba maama yayinza okwagala abaana abe ekyenkanyi bonna ng'abayita bazzukulu. Bamaama omu ajja kuba ayagala ababo basukkulumya kuba omulala. Bintu bizibu. Ne bamaama nabo oli waba abadde n'asatu mukitegeeza ne bakyala be bato, essaawa yonna baddamu ne bakasuka okugulu, si bwe kiri? Kati olaba bakuwa letters of administration n'oddamu n'ofumbirwa, because ogenda bagamba nti munnaaye kati mwakoma. Kwegamba waliwo omwana omukulu gwe bayinza okuwa obusika ng'aweza emyaka 18, Seggirinya sisuubira nti yamulina. Ebintu bya Seggirinya bikyali bizibuzibu, naye Katonda anaamuyamba kuba kati tasobola kukola. Katonda anaayamba ne tulaba bwe binaggwa. Mu kweyongerayo Lydia Jasmine ne Danny Flavor. Lydia Jasmine, Danny Flavor, ebintu birungi si birungi bitya? Danny Flavor, Jasmine alina ebintu byavaayo na complaininga. Blog bagita Big Eye. Yayambala akagoye ke kamu ne Laika Music n'akambala. Of course Lydia Jasmine ebadde embalasi mu kibuga. Bwe ngamba embalasi njogera yaffe nti ye muwala ow'akabi, embooko, whatever you call it. So Lydia Jasmine amaze ebbanga nakolako Most Beautiful, amaze emyaka nga 7 akutte fulaga y'abawala abaliko e Kampala. Omutindo abadde yagukuuma, ekisooka Black Beauty teyeeyerusizza, figa yeeyo kweri, ddoboozi ayimba, abadde awo tabadde na bizibu bingi. Laika Music mbalaasi mpya mu kibuga. Kati mbalaasi omubiri kweguli, figa kyekyo, kala kyekyo, kwegamba nayo mbalaasi empya mu kibuga eri mbalaasi nkadde mu kibuga, eno mbalaasi empya mu kibuga. Kati Big Eye ng'ekwata ebintu ekompe yalinga akagoye ke bambadde ke kamu nga bagamba who will eat better. Kati Lydia Jasmine engeri gyeri embalaasi enkadde ku kibuga,
ndowooza omubiri gutandise okugivinga we oba jimu ekendeddeko oba alina stress oba mubiri bw'okula omubiri gujja kwa Jasmine kaali kawala katini nga olaba Spice obwo bwe bayimbira Semuwe ne Jostede bwe bayimbira ne Rabadaba nga okalaba Jasmine oyo emyaka gy'amaze obukoso omubiri kati gwalina abakyala bo batera okukyuka emikono gitandika okugejja olubuto olutandika maso okuta obadde okuba jimu nga yewaniridde so akagoye mu butuufu kamulabisa bubi kamulabisa bubi oba ekifaananyi kye baakuba because olaba nga twambadde wano oli asobola okukuba ekifaananyi ng'oyayuuya n'agamba ani ayambadde jean shirt eno beta so Jasmine ye yalabanga gwe bakolako foul play naye era mu mbeera eyo Jasmine tukyarekodinga Jasmine n'abeera ng'alina ndowooza waliwo okukaayana wakati wa Bushington ne Nabakawo Sudiman ng'ayogera Jasmine gye yajja emmotoka ya Benz eyo kwegamba social media tebadde nungi nnyo ku saidi ye kati jjukira ebizibu tebimanyi nnyumba mbi omuntu buli omu alabanga embeera tetambula bulungi gy'oli kati Dan Flavor akafaananyi okaweereza naye mwana gwe ne Violence akafaananyi kaakano aya biga yani ali basonyiwa oba ali lubuto naye akagoye kano nako wange Jasmine talikaddamu alina oba ekirungi abayimbi bapangisa ne bazaayo naye talikaddamu kano kamukola bubi nnyo ekifaananyi kyo kyamukola bubi ani abeera nnyo mu jimu waliwo emyaka egituuka emyaka kasita oyingira ako ka 30 Jasmine aweza 30 era abaddewo yakoona ekyasatu kasita oyingira ekyasatu ekyo omubiri muzibu okumentaininga kati awo mututiira fe abali mu kyasatu naye ng'omubiri tugumentaininga sobola okunda nogaza nerauzi 27 kati osobola okunda banogamba zanera alabika ali mu 2 nedda sewo ni musajja mukulu ni musajja mukulu naye era zali awo yateekayo kaawo ng'akuza birthday y'emyaka 4 n'agamba alina 4 naye anyirira okusinga obuwala obwabiri obwa campus kituufu abakazi abo ba Juliana ba Irene Namubiru bazali kuba kati zo embalaasi ziri ezasooka kati ezo embalaasi wozivaako geejaawo embalaasi eziddako ebeera yaba Rema ani awo Bashiba Spice Jasmine Mwajiro mu banuwaji bagundi awo baani this girl my friend Irene Ntale okitegeera be babaddewo kati omujiji oguzze gwe gwabalayika ate layika ndowooza oba mubiri oba zze mukulu simanyi Pretty Banks layika Gloria Bugi ni ono kana akawala Jowiranda zembalaase ziddakawe ziri mu 20 nani ava peace yes we obalaasi kati oli mu 20s awo kati bano Lydia Jasmine Rema Karo Kasita bakubira erimu bakubira ku 3rd floor esaawa yonna kati omukazi wayingira ku 3rd floor esaawa yonna ebintu bitandika okudisobeyinga ebina hipu ebadde ekasuka bwet etandika okugwerera olubuto olubadde ku mugongo olina okukola ennyo oba otandika okusiba bayita gata n'osooka obeera ng'ogenda kwambala kaduresi n'osooka weesiba bibandage awo babiyita bandage ne weesiba olubuto n'obeera nga togenda kussa n'otuula kye baba bagamba sit upright omuntu asibye ebyo bintu tasobola kukola byebiti bino byabazannero kiba kimunyiga era obalaba batuula bulamba we bati abanga kagundi bawuyita bu statue yesimba bwantoogo bumani queen yesimba bwantoogo kati awo ba Jasmine we bali so olugoye lwe lwambala
lwamudisobeyinga mu bifaananyi bino. So ye kyalabanga oba kamera ye yakikola kamera eno naye bambi bulala bwe bamuteeka mu AI naye ate bwe yaza okukola interview ate yabadde era ayambadde bitulaka binene. Kati munnaye nga bwe mbadde nkunnyonnyola nti ebizibu tebimanya nnyumba mbi. Ndowooza Danny Flavour walabanga social media eri bubiri lya Jasmine n'agamba nange yakinkola avaayo atunnyonnyola kankakunnyonnyola enno kano. Avaayo atunnyonnyola obubi bwa Lydia Jasmine. Tubaine emitima ebinebe osanga byayogera ku TV nga beemoolamula nolowooza nti bantu bagamba akwagaliza ekkomera akwagaliza ntaana kituufu kwagaliza ekkomera okitegeera nateekamu ssente zange okusurvivinga naye nga nze namugulira gate n'apanga bensi ye nansaba nansitula mu nnyumba mwe nali neebaka nga nina emirembe. Yes n'ebisolo byange okumanya oyo omuwala namutya. You know what he did the worst? Nesimanyi na lwaki okireese omuwala oyo ebisolo byange byenkugambye ebyali mwalimu enkoko embaata embuzi n'embwa emanju yazirya yagoba omukozi asikali yali azirabirira. Kati ebyo Danny Flavour byayogera ku Jasmine. Of course mu interview eyo Faruku yagijjeyo simanyi lwaki naye mu interview eyo akulaga obubi bwa Jasmine ye bwagamba. Nze nabadde njiraba ekyasinze okunkwatako kwe kugamba nti omusajja alina ebisolo bye omuntu n'abiggalira mu kikomera nga kino n'alinnya ennyonyi n'agenda nga tabirekedde wakuwa mmere. That was bad. Okitegeera era bwe nagirabe ne ngamba ebisolo tebiba mu ntalo wakiri obita ne bigenda wabwera abantu ne babirya no bistavinga ko kannumyemu. I personally njagala nnyo Jasmine kuba we nali ntandika YouTube channel eno y'omu ku bayimbi e Uganda be nali nkozeeko interview neweze emitwalo 2 ejja views. That tells you how powerful she was and how much kiyapuleyinga ku channel yange. So mu bayimbi bensinga okwagala nakirala mbalaasi mwagala nnyo Jasmine. Okitegeera njamunoonyaako oba akyasobola okwogera naye simanyi naye bwe yannyonnyodde naye okujja okauntalinga ono Danny Flavour. Danny Flavour adde agamba simanyi lwaki wabimbuuzizza nga kitegeeza ffe we tuba tukola interview era ayinza okuba owaayi gundi lwaki boshi akuba ono otegera ebisinziro ebiriwo kankubulire ng'olaba bushi kukaaba naye nange yankola kino. Okitegeera kati Jasmine abadde mu situation nga social media mukuba left right center. Kati ono we yamukubye ndowooza Jasmine had enough ne bigayi yagiviirayo. So n'asalawo n'agamba nti kati Danny Flavour ono kamuddemu envuunula bibya. Danny Flavour kyali wange yadduse emisinde oba aliwa naye ate Jasmine bwe yazze okunnyonnyola ebintu ng'ate nabyo tebigatta. Danny Flavour yadde ayogera ebyennyumba ogipostinga. I remember seeing such a post. Omanyi waliwo time we waliwo nga Shiba alaga ennyumba, Spice alaga ennyumba, kati nga abo baserebo olina okulaga amakaago. There is that time. So Jasmine, I remember post gye yateekayo. Sijjukira exact words yawandiikako. But I remember her posting a house. Kati ennyumba eyo wagipostinga. Nanyini nyumba n'agamba omupangisa alagiri. Waliwo n'omulala awo yali ashibaga kato naye yapostingako ennyumba. Ojjukira ebyo ebiseera byo postinga ennyumba. Buli omu era ndowooza nze atapostinga za Nero nandidduse yawo ku zino zi B&B bazita B&B. Opostingayo kawo n'ogamba at my new crib. So ebintu ebitu ebyali Jasmine naye yavoddeyo n'agamba Danny Flavour mugamba naye nze nonya nyumba yakula ki yakugula mu long run yakugula si kugula utyo nkiddamu kugula. So he's like naye kwega twatandikirawo tusolose okotele kubanga yali mu bad shape soka tuterezeemu olwojjukira oli tamanyi nanyini waayo ndozaabuzaabuzaawo biki tusoke tulabe biki tusooke tutereze ebyo ebyokugula tujja kukola ki
naye ng'akimanyi nti twali tuzze kukola ki kugula nyumba era nga tutandika kugera ku ssente ze saagala ku disclosing but I am going to disclose the money ze twaspending ezafiirawo ez'amaanyi innovation buli kimu nasooka ne mwafi yasooka yali asasulawo 1.5 that's true so nze yali ayagala kumpoba ku 1.7 or something for starters I think something like that it was 1.7 then nansaba emyezi gyali amkaga namuwe milioni 15 the first time in the cash down cause na ino mwami yali amperekeddeko na chali wange naye abantu siba kamera but still nso mufuna ku record you know so tumwa 15 just kuba nali njagadde nayagala wenyo kati nze kyanjagazaawo nze my plan for that place n'omukulu akimanyi nakimugamba nja kujja later nga ntandise n'okwogera naye so me I wanted that place not just kwebaka nawo nze nali ndabyewo era nakimugamba nga njagala kuzimba in future tumala ddiiru njagala ekiforo nkiyingidde ekintu however much it was looking bad yagamba ajja tuyamba renovation so nengamba okay wanaba nyambi nange nekwasa I know what I want nja kutereza nze I always do that ntereza sibera abantu nesereza tugenda tumuwadde sente yatuwa karisiti yako bakalina ka forging yakatuwa tuvaawo agamba kale naye kati mwitulina osokotereza byo namugane kati bino vaamu n'ebisolo bye biki byonna buli kimu tukoleki ntereze tukoleki tuyingire naye kyankube wala nengamba nti ennyumba eri wano ng'eyazari eri wano eno eri wano ennyumba kyalinga ki yali emeze yona nange eyatsenga emeze nga mulimu buli kisolo ky'omanyi kutandikira ku mbizi nga zikoma eri nga mulimu embaata nali ndudde olaba zipikoko zino biki zonna nga ziri omwo enkoko buli kimu yali agifudde kisibo that very time I had shows paid in London already nga nalya ne sente dda kati I was supposed to travel in a few Jasmine byanyo days okuva ku time when I'm meeting I think maybe 3 less than a week so nengamba banange nyumba eno kati kwe kuleka byonna down payment sagala bagitwale nzirayo ewaka ekirampereza zi message I lost my phone unfortunately I had all of those things there nampereza message nti Mr. Ngomanyi naye nyongeramu milioni 3 simanya nti kati waliwo abaleeta ne sente ate baagala kumpa nnyingi nnyo sagala ate nti dowalira ate mbawe gwe ate oli muyimbi munange biki netukata milioni ezo tuzimwongera I think a day after or something okitegeera netubala renovation awa mazima ddala nakola sente zaali nnyingi okukola ennyumba nalinga agira ennyumba endala kati ebintu bya Jasmine oba yabikola oba teyabikola bya kisiru sorry to say bya kisiru ate tebigatta ebiboozi oyagala kupangisa nnyumba si kyekyo ate otunuulidde ennyumba ogamba ennyumba oyagala ogipangise in the long run ogikule those businesses taliyo mupangisa yali apangisiza n'agamba nti mpangisiza ate pangisa ate ngule oba okitegeera agambye oli yali asasula milioni emu kitundu ekikulaga nti Dan Flavor yali muki mupangisa si bwe kiri kuba agambye I think at that time yali asasulawo 1.5 ekitegeeza Dan Flavor yali mupangisa bw'oba oyagala okugula ewantu ng'opangisaawo ojja with a clear intention n'obuulira nannyini kifo pangisaawo naye nyinza okugulawo in future obikkiriza oba okitegeera like emboozi yenze teyangattidde wobanga omuntu omulabye ali mu bad shape alina ebisolo embizi pikoko biki byonna nga abirina ali mu bad shape alabika bubi nnyo how would you get 15 million gw'oli muyimbi Lydia Jasmine nange ndi muyimbi nayimbako nyinza okuba saakikuba but fa abayimbi twemanyi kiringa okusanga munnamawulire muyimbi ali mu bad shape ate ng'omutegedde Dan Flavor mbu yali mu bad shape yali atya where would you get the confidence omukwasa miliyoni 15 z'ogamba 15 on which amount zakulimbye yakulimba science ki bino ebintu bitera okubeerawo nga
omundu naye omanye abantu bebatera okufera nabo baba bazze kufera essaawa eno omuntu bwagamba Zanero owangudde miliyoni 10 eryanda livuddeko essaawa eno wagamba owangudde miliyoni 10 Zanero tekako ono bukadde 10 nkuwe nga nkimanyi bulungi sina we nazanye sina wendekako obukadde 10 ne banziba kitegeeza nabadde njagala okulya ebyendolo mu miliyoni 10 eryanda livuddeko okitegeera kati Jasmine byonna yonna emboozi gyanyumye ekisooka nze offside gye mukwata waaba oli ali mu bad shape wali omuwa ssente zaaki kuba yalaze nti oli yali bubi nnyo nakitegeeza omuntu abeera atya obubi ng'alina asset weight emunyonyo okitegeera nti essaawa eno nti olina asset y'emunyonyo baamuloga yali abadde ki okitegeera explanations za Jasmine zonna tezigatta. How would you buy a property nga tokoze land search plot search oyo okitegeera